Abayimbi bangi bavaayo ne bayimba ennyimba ez'enjawulo nga bayimba ku kirwadde kino ekya siriimu. Abalala bayita mu nnyimba zaabwe okubeera nga nabo basanguza bategeeza ensi nti nze nalwala, okugeza John Mabirizi alina oluyimba Twesige Katonda. John Mabirizi naye yamala era abantu abeewaabwe e Kalagala bamwebaza nnyo olw'ekyo ekintu kye yakola. John Mabirizi yavaayo n'alaga nti nange ndi mulwadde ekimbe kintwala, era nga John Mabirizi emboozi gundi omulamwa gwe yalina eri abaana abato gwa kubabuulira ekibi ekiri mu kwenda, ng'abagamba baana mmwe temukolanga ebintu bino ebyantuusa ku mbeera eno, obulwadde obugenda okunzita bubi gye buli era butta. Naye eriyo abayimbi abalala abavaayo ne beerangirira nga we balina ekimbe kino ekya siriimu. Waliwo omuzirango Kintu Fred yakuyimbira akasolo k'eggwanga, naye yeerangirira mu 96 nti agenda era ng'agamba obulwadde obw'omutwala bwe bulwadde bwa siriimu, naye teyasobola kutegeerekeka, teyamanyikwa. So nga ne Makungu Malayika naye yeerangirira oluvannyuma mu 2001 nti nange ngenda, olumbe lwe luli mu kuntwala, era yakola oluyimba ng'agamba yayimba ku siriimu mu nnyimba ze ezaasembayo era ng'alaga nti nange ngenda. Yafa 2002. Then waliwo ssenga w'abaana Rosette Nakubulwa mu luyimba Kanaame yalaamira ensi era nga akunga omugenzi Prince Job Kafeero nti singa bukya nemba nga ngenze nsaba ongulire keesi eye emasamasa nange nziikibweko ng'omuntu, era nga yalaga mu luyimba olwo Kanaame nti siriimu yamututte, n'alaga n'engeri siriimu gy'abeera ng'ajjamu ye bwajja butyawo. Yatandiikiriza atyo okulwala. Senior woman Irene Nakitto mu luyimba lwe kino si kyomu, era naye yalaga nti ekimbe kyamuyoola, era ng'akubiriza abantu ab'enjawulo gye bali nti alina ekyasobola okubeera ng'amukolera amuwe ku ssente ezigula ekiweke n'okugulira ku baana obutunda okumubeezaawo. Kati waliwo Prince Juuko Mawanda. Prince Juuko Mawanda yali mwana nzaalwa y'Ekimuli, yazaalibwa omwami Eli Juuko, omulangira Eli Juuko ne Aida Juuko. Aida Juuko weeno waffe Busoge e Bugabula, naye nga yafumbirwa eyo Kimuli Laakayi. Prince Juuko yatandikirawo mu kkanisa y'Ekimuli, era eyo gye yali supported ne Isaac Mukalu eyali owa Golden Choir wano ekansanga yamuleeta mu kisaayi ky'okuyimba, era Prince Juuko Mawanda n'atandika n'oluyimba eby'enseeno mpewo mu 1995 lwe lwamuleeta mu kisaawe, naye oluvannyuma mu 2001 yasiibuza ensi olutambi olumanyiddwa nga Essaawa Eweddeyo. Yateekako ennyimba nnyingi nga zonna zoogerako okufa kwaliko Essaawa Eweddeyo, Naloosendi n'Ewalumbe, omulwadde ayagala omulwadde, Sifa Deni n'oluyimba Aniita, ng'akoowoola mukwano gwe Aniita nti lwaki wandekerera mu mbeera eno, oyo yenna amanyi gy'ali amuŋŋambire ajje ambeererewo. Bw'atyo Prince Juuko Mawanda n'oluyimba Weeraba yalaga bazadde be nti ekituufu munjagala, mbadde n'eddoboozi naki, naye nze ŋŋenda kino kankyatula esiriimu yankwata, era bw'atyo n'ayita mu nnyimba ze n'alangirira nga bw'alina ekimbe kino ekya siriimu. Tattoo Collections tuliwo ku lw'endabika ennungi. Ogenda mu ofiisi, olina mbaga oba owujjaddemu ewaka. Tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu sayizi zonna, office dresses, chief pants, party dresses ne casual. Ate mu abambazi b'empale oyagala blouse, sikaati, nammwe tetubeerabidde. Tulina blazers, ensawo z'abakyala ebika byonna, n'engatto. Tattoo Collections tulina ebyokwebikka ng'amasuuka, duvet covers, zitawel, throw-ons n'ebirala bingi. Ate mu abakyala tulina ebyokwewunda byammwe nga earrings. Oyagala kutereeza ku mubiri gwo? Tulina supplements ez'enjawulo nga collagens, fat burners ne multivitamins mu bika eby'enjawulo. Tusangibwa Ntinda ku kizimbe ekya Ntinda Shopping Center, room number A09, emabega wa Housing Finance Bank, okuliraana Zain Forex Bureau.
okumanya ebisingawo tukubireko ku 0773 72 51 52 oba 0702 89 44 10. Oyinza n'otusindikira email zai3@gmail.com oba genda ku mikutu gyaffe gya social media. Tattoo Collections. Find your style. Find your comfort. Oli mulabi mulungi akyekumidde ku BTM TV. Amanya nze Muzungu David owa Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst. Abasinga bantegeerera eri ku emboozi ya Kadongo Kamo gye nkolera emirimu gyaffe gino egya Kadongo Kamo. Olunaku olwaleero nate tutuse ne programu yaffe eya emboozi ya Kadongo Kamo eteekebwamu ssente aba Kikaya College and Vocational School basangibwa ali ku Ebulenga ku Musanvu. Twalayo omwana bamubangule. Ntegeddeko nti obudde buno abaana abaagala okusoma mu luwummula babaaniriza ku Kikaya Vocational. Aba secondary bo baawumudde naye gwe ng'oyagala omwana wo abeereko n'omulimu gw'omu mutwe gw'asobola okubanga ayiga mutwale ku Kikaya College and Vocational School. Balina courses ez'enjawulo, mechanics, okuzimba, bana abatutereza emitwe, abasibi b'enviiri. Uganda kati awo weetuuse, abaagala okuyiga ebyamasannyalaze n'ebintu ebirala bingi kasita biba byekuusa ku mulimu gwa mu mutwe. Twalayo omwana bamubangule. Then gwe eyandyagadde okubanga next year otwala omwana okusoma era osobola omutwala ku Kikaya College School, that's senior 1 okutuuka ku senior 6 batwale basomesa arts ne sciences badde ne boarding. Era wali mu mabbali balina Twinex International School liri wali Bulaga eri lya primary. Oba olina ono nga atandiikiriza okwogera oyagala omwana akulenga ensi agitegeera mutwale ku Twinex International. Balina baby class, baby okutuuka ku top, then P1 okutuuka ku P7. But kale tugenda kubeera nga tugenda mu luyimba olulala tutandike okutunuulira omulamwa gwaffe gwe tugambye gwe tugenda otambulirako olunaku lwa siriimu mu nsi yonna. Olunaku olwo lwabagibwawo emyaka 35 emabega, lwatandikibwawo nga 1 Desemba 1988 nga United Nations ne World Health Program be bakola embeera eyo okubeera nga bajjukira abantu emitwalo 4,500 abaali bafudde okwetooloola America, kwosa n'emitwalo gy'abantu egikunuukirizo akakadde egyali nga gitwaliddwa mu kimbe ekyo ekya siriimu. Siriimu ffe wano mu East Africa abasinga tekinabeera sure siriimu yajja atya wano ewaffe, kubanga abamu bagamba mbu waliwo ababba mukene, nti we babba mukene oyo oli n'ateekamu n'akole eddogo, kale buli eyalya ku mukene oyo n'abeera nga afuna ekirwadde ekyo nekitandika okuspreadinga. Then abamu bagamba nti siriimu okujja wano yajjira mu nkima ng'ava Congo. Then ne wabeerawo embeera endala nti abajjaasi b'abanyanya abava e Tanzania be baleeta obulwadde obwo nga bayita emutukula. Then ne wabeerawo era embeera endala nti siriimu okujja wano yayita era mutukula awo, bw'atyo n'asiisiitira awo ekyotera, naye nga abavuzi ba bimotoka bino birukululana nti be baamuleeta. Then ne wabeerawo era endowooza endala nti abantu abaakolanga bannyinaffe bano abaali beefunamu ku ssente beebo nti beetunda, bayanguwirwa nnyo abazungu, nti abazungu bano be bajja n'ekimbe ekyo ne kitandika okubeera nga kibuna ekirwadde kino. Bw'atyo mukadde Nannyonga mu bitundu by'e Buddu ne yeekola ekigenyi ng'aliisa abantu ettaka. Bw'atyo naffe eno mu Kadongo Kamu embeera eyo yatandika okubeera nga ereeta siriimu, kubanga abasinga mu kusooka tebaategeera kiki ekibaluma. Baali balowooza nti muyimbi munne yabeera amuloze. Baamala kukakasa nga balaba n'abantu abalala oyo gwe yali alowooza nga naye lumutadde wansi. Bwe batyo not until 1989 afiire Bongole Lutaaya ng'avuddeyo n'afuuka human face eri
siriimu abantu kwe kutandika okutegeera nti kituufu waliwo ekirwadde ekitirimu so si ddogo. Kale producer ogenda kutuwaako oluyimba bwe lutudaaza okuva ewa Livingstone Kasozi tulabe oluyimba olwo bwe lutudaaza, then awe tugenda okutambulira tuzimbe omulamwa gwaffe okutuusa we tugumalako. Oli ku emboozi ya kadongo kamu BTM TV Kikaya College and Vocational School be bateekamu ssente. Nze Muzungu David. Mutwende gumbo balu buto ne lunjigijja leero nfudde. Okay, olwo lwe luyimba bwe lutudaaza abasinga baalukazaako olumbe okuva ewo mugenzi Livingstone Kasozi, y'omu kwabo abaavaayo ne bafuuka human face eri ekirwadde kino ekya siriimu. Siriimu kigambo kya luzungu ekiva mu kigambo slimming naye nga ekyoluganda mukenenya n'ebigambo ebirala ebigenderaawo. Livingstone Kasozi awo yali atandise okuwulira nga alwala. That's 93. Bali mu Kabulada Professional Singers nengeddeko awo Kiguli nenengerako Immaculate Nabiryo n'abalala we bali mu kibiina ekyo ekya Kabulada Professional Singers eky'omugenzi Hamani Semakula basudde. Era oluyimba olwo owuliramu eddoboozi lya Hamani Semakula basudde mu chorus. Bwatyo Livingstone Kasozi yali atandise naye nga emabega era yali ayimbye ennyimba ezikwata ku kimba ekyo wadde yali tanategeera nti akirina, kubanga emabega woddayo mu 1988 yakola oluyimba Mpaawo Atalikaaba. Kale Livingstone Kasozi tegeera nti yalwala mu 1993 yali agenze mu ggwanga lya Germany. Kale bw'akomawo n'ategeeza mukyala we Florence Namanda nti ekyamazima mukyala nayoola era nti amawulire ago gaali gantiisa nnyo. Namwandu agamba nti Livingstone Kasozi okumutegeeza okumwatulira nti munnaye ndi mulwadde kyalinga kitiisa. Yoyo omukyala Florence Namanda oli ye Livingstone Kasozi ey'embaga yaabwe. Embaga eyo yali wazana naye nga yali yakubeera wano ku Sheraton Hotel nga oluvannyuma lw'olutalo olwaliwo wakati we ne taata we Livingstone Kasozi era nga wowulira ennyimba ezo ez'emabega ng'ayimba oluyimba Mpanga nabagamba nti yali ayimba kitaawe, then n'akomawo n'oluyimba muka kitange era nga ayimba maama we ow'omunju yali afumba ewa Livingstone Kasozi Senior. Era embaga eyo yebaddinganya Livingstone Kasozi Junior ono owaffe omuyimbi ne muzeyi Live, era nategezebwako nti ekirabo Live kye yawa Livingstone Kasozi kyali kirabo kya mmotoka ng'okumusiima nga omwana we omukulu asoose okubeera ng'avaamu ye first born we mu baana abalenzi. Kale bw'atyo nga amukomyawo eka. Mu luyimba muka kitange yandiisa ennyama etayidde ayina ebintu byanyonyola. Oluyimba olwo lwetaaga kubeera nga tunnyonnyola bunnyonnyozi omuntu okubeera nga asobola otegeera ki kye yali ayimbako. Kale bw'atyo Livingstone Kasozi n'avaayo n'ategeeza mukyala we nti munnange nze nalwala. Amawulire nti gaali gantiisa nnyo. Livingstone Kasozi ng'akaaba n'okukaaba naye oluvannyuma kyamala ne kiyita. Era bw'atyo Livingstone Kasozi mu mwaka gwa 1996 yavaayo ne yeerangirira nti nze ndi mulwadde. Weewaawo ebyo yagenda obikola nga Fire Bongole Lutaaya bakiddawo mu kiseera ng'amaze okwerangirira nga 3 Ogwokuna 1989 ku Sheraton Hotel. Era nago gaali mawulire gantiisa nnyo. Njukirawo yali amaze okuba ez'ennyimba Born in Africa era awo we yasobola okutongoleza oluyimba lwe olwa Alone and Frightened ng'alaga abantu nti totya nnyo, toseka nnyo, wabula tulina kubeera nga twewumba tubeere nga tulwanyisa omumpembe ono. Siriimu kyali kigambo kipya wano era kyali kintu kyantiisa nga woolabye emabega awo tubadde ne coronavirus ng'omuntu omugamba nti ono alina covid, ekyamazima nga n'abeewo beegomba okudduka. Ate covid ye yatuleka nga tusigala bulungi, olabika bulungi, naye mwe abaalabako eyo ab'enjawulo mwabalaba nga we baali. So Fire Bongole Lutaaya yasooka okubeera ng'avaayo
n'afuuka human face. Era Phil Bongole Lutaaya oyo gw'olaba ye musajja akyasinze okubeera nga atrendinga naddala ku lunaku olwo. Oluyimba lwe Alone and Frightened lwafuuka anthem ey'obulwadde bwa mukenenya mu nsi yonna, lwe luyimba olukozesa. Naye bakyaganye okubeera nga bakijjayo omusajja oyo okubeera nga bamulangirira nga number 1 mu kubeera nga alwanirira abalwadde ba siriimu olw'okubeera nti muddugavu. Phil Bongole Lutaaya yakikola mu nsi z'abeeru era atrendinga nnyo wano ewaffe, atrendinga nnyo so nga ate ffe wano ewaffe ku butaka Livingstone Kasozi gaali mawulire ga ntiisa, kubanga abasinga kati abo baali batandise okutegeera endongo n'avaayo neyeerangirira era yagenda okufa Livingstone Kasozi ng'aweereddwa ekitiibwa ekya the highest distinguished Dr. Livingstone Kasozi. Kiri ndowooza kivvuunulwa ng'omuzira mu 1996. Yali minisita wa health obudde obwo yavaayo n'amuwa ekitiibwa ekyo. Nsaba munoonyeeko ekivvulu ekyo mujja kulaba ebintu ebyo. So Livingstone Kasozi n'avaayo ne yeerangirira era oluvannyuma yajja n'ayimba ennyimba ng'asiibula ensi, yayimba nkaabira mabujje awo ng'alaga embeera ey'olumba olwo. Awo Paulo Kafeero, Livingstone Kasozi ne Hamani basudde n'ayimba oluyimba ndi kibuuliraani era nga ali ku lumba olwo bwendeba nfudde duniya weeraba bw'atyo gwe musika wange ng'alaga nti ye ensi bw'atyo agitadde. Era ennaku z'omwezi nga 19 omwezi ogwokutaano 1997 Livingstone Kasozi yassa omukage ogw'enkomerero wali ku Busaabala Nursing Home. Ennaku z'omwezi nga 21 omwezi ogwokutaano 1997 bw'atyo yeebakira eringi ne bamuyuwako ettono wali ekyabbogo mu Buddu. Nebaza Sematimba Reagan omusika wa Livingstone Kasozi ekintu ekyo kye yakola eky'okubeera nga azimbira kitaawe amalaalo ago. Ndowooza ge malaalo agakyasinze okulabika obulungi, mpaawo teri malaalo gazza naye gaweesa ekitiibwa okusinziira ku ekyo kye yakola mu kisaawe kino ekyakadongo kamu n'eggundi, kubanga bino ebintu gavumenti yeyandibadde ebikola naye oba oliawo wano ne wali abantu abo bandibadde nga bababuddemu ebintu bingi. Olaba otya kati ne bakola obupiira bw'ogali mpitawa nga babuyite Feel Free with Phil Condoms. Okiraba otya? Kubanga akapiira ako ke kaziiza ebintu ng'ebyo. Livingstone Kasozi bandibadde nga bakolebwamu ebintu ng'ebyo naye Uganda ndowooza engeri gye tulabamu ebintu yentono. Kale tugenda kugira Livingstone Kasozi nga ayogera nti mu kituufu ye yamala okulwala. Nsaba producer tuzanyireko ku gamu ku maloboozi ga Livingstone Kasozi ng'alaga butya we yafuna obulwadde obwo, ajja atya mu kisaawe kino era na biki byagamba abantu ffe abakyali abalamu. Bwe nawaayo obulamu bwange mu ngeri y'ekyenoonero bwe mpuliranga kati bunnuma nga nabwo bulumizibwa nnyo, kyeseetaaga omuntu yenna okukomba ku bulumi buno n'akatono okuggyako okwekwasa Katonda. Kyonga naye afuuka human face eri ekirwadde kino ekya siriimu. Livingstone Kasozi y'omu ku bantu be bandibadde nga tutuuka ne tuba nga tujjukira Phil Bongole Lutaaya buli ennaku z'omwezi nga 17 Oktoba lwe lunaku olwa Phil Bongole Lutaaya Day. Naye Livingstone Kasozi simanyi oba tukirowoozaako ki obunafu, simanyi Ministry of Health AIDS Information Center oba bino ebitongole ebivunaanyizibwa ku kirwadde kino simanyi oba bye bitakyagize, kubanga singa bakozesa abantu nga bano kyandibadde kirungi okubeera nga bagezaako okubeera nga bongerayo enjiri, naye tutuuka ku ssaawa esemba munaayi ne baba nga beerabira. Kale yoyo Livingstone Kasozi naye yeerangirira bakola ebivulo ebyenjawulo nga bamujjukira ba Pride Productions be babitegeka ne baba nga bagenda nga basomesa abantu ku kirwadde kino ekya siriimu. Abayimbi bangi
bavaayo ne bayimba ennyimba ez'enjawulo nga bayimba ku kirwadde kino ekya siriimu. Abalala bayita mu nnyimba zaabwe okubeera nga nabo basanguza bategeeza ensi nti nze nalwala, okugeza John Mabirizi alina oluyimba Twesige Katonda. John Mabirizi naye yamala era abantu abeewaabwe ekalagala bamwebaza nnyo olw'ekyo ekintu kye yakola. John Mabirizi yavaayo n'alaga nti nange ndi mulwadde ekimbe kintwala, era nga John Mabirizi emboozi gundi omulamwa gwe yalina eri abaana abato gwa kubabuulira ekibi ekiri mu kwenda, ekibi ekiri mu kwenda, ng'abagamba baana mmwe temukolanga ebintu bino ebyantuusa ku mbeera eno, obulwadde obugenda okunzita bubi gye buli era butta. Yakola oluyimba Twesige Katonda, yafa ku myaka 25, yafa mu 93, yali ayimbira Amakula Gita Singers. Sono yoyo omugenzi Prince Jopo Kafero gwe yayimbako mu luyimba lwa Walumbe Zaya, ne Mathias Mulumba Walukaga yamuluyimbako mu luyimba olwa Bakowu, ng'alaga nti ye mu kujja mu kisayi ky'okuyimba yajja nga yeegomba Mabirizi ne Prince Jopo Kafero. Kale eriyo abayimbi abalala twandizanyeyo oluyimba olulala, naye eriyo abayimbi abalala abavaayo ne beerangirira nga we balina ekimbe kino ekya siriimu. Waliwo omuzirango Kintu Fred yakuyimbira akasolo k'eggwanga, naye yeerangirira mu 96 nti agenda, era ng'agamba obulwadde obw'omutwala bwe bulwadde bwa siriimu, naye teyasobola kutegeerekeka, teyamanyikwa nnyo, naye sofa abaali mu kisaawe n'abo abaali bamusemberedde nabo bo basobola okitegeera. Omwana oyo yaleetebwa mu kisaawe ky'okuyimba Wire Mulwana Mukaabya, yatandikira mu Talanta African Singers, eyo gye yava okubeera nga yeegatta ku Sseggwanga Gita Singers ey'omugenzi Geoffrey Mukungu Malayika, so nga ne Mukungu Malayika naye yeerangirira oluvannyuma mu 2001 nti nange ngenda olumbe lwe luli mu kuntwala, era yakola oluyimba ng'agamba yayimba ku siriimu mu nnyimba ze ezaasembayo, era ng'alaga nti nange ngenda. Yafa 2002, yafiira wali Natete ewa mukulu we Akireo Kiwanda. Kale Kintu Fred omuzirango yafa nga obudde obwo ali mu Sseggwanga Gita Singers gye yakolera oluyimba olwo akasolo k'eggwanga kino si kyomu, ng'alaga nti nze mu kifo ekyokubeera nga nfa muleete keesi ezimasamasana ki matiribona mundeetere butunda. Waliwo Livingstone Ssekabembe naye ekimbe kye kyamutwala era yagenda okufa nga through his music ng'alangiridde teekyamazima naye yayoola. Then waliwo senga w'abaana Rosette Nakubulwa mu luyimba Kanaame yalaamira ensi, era nga akunga omugenzi Prince Jopo Kafero nti singa bukya nemba nga ngenze nsaba ongulire keesi eye emasamasa nange nziikibweko ng'omuntu, era nga yalaga mu luyimba olwo Kanaame nti siriimu yamututte, n'alaga n'engeri siriimu gy'abeera ng'ajjamu ye bwajja butyawo. Yatandiikiriza atyo okulwala. Senior woman Irene Nakitto mu luyimba lwe kino si kyomu, era naye yalaga nti ekimbe kyamuyoola, era ng'akubiriza abantu ab'enjawulo gye bali nti alina ekyasobola okubeera ng'amukolera amuwe ku ssente ezigula ekiweke n'okugulira ku baana obutunda okumubeezaawo. Kati waliwo Prince Juko Mawanda. Prince Juko Mawanda yali mwana nzaalwa ye Kimuli, yazaalibwa omwami Eli Juko, omulangira Eli Juko ne Aida Juko. Aida Juko weno waffe Busoge ebugabula, naye nga yafumbirwa eyo Kimuli Lakai. Prince Juko yatandikirawo mu kanisa y'e Kimuli, era eyo gye yali supported ne Isaac Mukalu eyali owa Golden Choir wano ekansanga yamuleeta mu kisaayi ky'okuyimba, era Prince Juko Mawanda n'atandika n'oluyimba eby'enseeno mpewo mu 1995 lwe lwamuleeta mu kisaawe, naye oluvannyuma mu 2001 yasiibuza ensi olutambi olumanyiddwa nga Essaawa Eweddeyo. Yateekako ennyimba nnyingi nga zonna zoogerako okufa kwaliko Essaawa Eweddeyo, Naloosendi ne Walumbe, omulwadde ayagala omulwadde, Sifa Deni n'oluyimba Anita, ng'akoowoola mukwano gwe Anita nti lwaki wandekerera mu mbeera eno, oyo yenna amanyi gy'ali amuŋŋambire ajje ambeererewo. Bw'atyo Prince Juko Mawanda n'oluyimba Weeraba ng'alaga yalaga bazadde be nti ekituufu munjagala mbadde n'eddoboozi naki naye nze ŋŋenda
kino kankyatule siriimu yankwata era bw'atyo n'ayita mu nnyimba ze n'alangirira nga bw'alina ekimbe kino ekya siriimu. Kale bakadde bange ebiseera ebisinga obudde tebubeera ku ludda lwaffe bwe tutyo bwe tugezezzaako naye nga abayimbi bayitirivu bayimba ku nnyimba ezoogera ku siriimu. Hamani Basudde yayimba, David Christopher Matovu, Kasozi Njala yagwa, Basi Kayola, then mwalimu abasajja nga John Ntale bonna bayimba, ba Margaret Nampa, Peter Baligidde, Menyani Ndekani, mukadde wange Celeste Kasule. Era Celeste Kasule yakola nnyo oluyimba lwe olwasasira lwali lumu kweza ennyimbe ezalondebwa okubeera nga zitambuza kampeyini ya Fire Bongole Lutaya okubeera nga asomesa abantu nti ekirwadde kino weekiri. Oluyimba lwasasira. Kikaya College and Vocational School be bateekamu ssente bakugamba twalayo omwana bamubangule. Tuli mu luwummula naye osobola okugenda n'owandiisa omwana oyo gw'oyagala abeerenga abeegatako omwaka ogwo gwe owa vocational mutwale mu luwummula luno bagenda kubeera nga bamukolako. Nze Muzungu David owa Muzungu David Kadongo ka music analyst. Olunaku olwaleero nkubiridde wano tugenda kubanga tusisinkana ate omulundi omulala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tumiddeko buli agibaddeko. Ab'emboozi ya Kadongo kamu tuli ku Paya Gardens Vox Lounge wali enaakulabye nga 17. Musiibe bulungi, mweraba. Tattoo Collections tuliwo ku lw'endabika ennungi. Ogenda mu ofiisi olina mbaga oba owujjaddemu ewaka. Tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu sayizi zonna. Office dresses, chief pants, party dresses ne casual. Ate mu abambazi b'empale oyagala blouse, sikaati, nammwe tetubeerabidde. Tulina blazers, ensawo z'abakyala ebika byonna n'engatto. Tattoo Collections tulina ebyokwebikka ng'amasuuka, duvet covers, zitawel, throw-ons n'ebirala bingi. Ate mu abakyala tulina ebyokwewunda byammwe nga earrings. Oyagala kutereeza ku mubiri gwo? Tulina supplements ez'enjawulo nga collagens, fat burners ne multivitamins mu bika eby'enjawulo. Tusangibwa Ntinda ku kizimbe ekya Ntinda Shopping Center, room number A09, emabega wa Housing Finance Bank, okuliraana Zain Forex Bureau. Okumanya ebisingawo tukubireko ku 0773 72 51 52 oba 0702 89 44 10. Oyinza n'otusindikira email zaitattoo@gmail.com oba genda ku mikutu gyaffe gya social media. Tattoo Collections. Find your style. Find your comfort. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade, ground floor, shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Ama's Closet ffe tukyasinze okutuusaako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds, Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira, kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, eby'emizannyo
ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Kikaya College School. Essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding. Mix y'abawala n'abalenzi. Senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities. Kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya 1 57. Kikaya College School. Education for development.